tujjonkere n'omulambo gwa kitaawo tujjonkere n'ennyoko ffe tulina kye tufiirwa mu kujjonkera vako ebyo ffe ebyo byotuvuma bitono ebyo kuba abantu baba babimanyi mbwogirega simanyi wavunda omunyo simanyi biki ebyo bya kisiru twogera ku bintu ebiruma ate nga facts kitaawo teyalina bwakabi mu gavumenti ya Museveni yali mu position yemu oba yalina position eyenkanankana ne buchamani ebifo president byagaba ku muzindaalo kitaawo yali ku mutendera ebifo president byagabira ku muzindaalo ebifo Museveni byagabira ku muzindaalo nga zeekatwe ng'akutte bwati omuzindaalo kuba president bw'ayogera ekigambo kye kikola yawula ebifo bye bagabira mu bbaluwa nti bakuapointize nga Nyamutoolo daily monitor n'efulumya baminisita abapya nti Museveni akyusizza baminisita be mu lukalala nga mwoli nti Nyamutoolo bamuwadde obwa minister of minerals minister of water kitaawo position gye yalimu yakumuzindaalo si ya bbaluwa tetulina ndowooza yeemu nze naye gwe yazaala ndi ku people power gwe wamala n'okyuka ate noddayo wa n'ekirungi kyokola era ekimu ekikyakusevinga nga bwenkugambye ne bannayuganda wamma abali wano mu kiyigi mu Uganda kasita otajjonkera Museveni na gavumenti ye wa abantu ebitiibwa you will enjoy Uganda firire ojja kuginyumirwa ekyo tekikola kuggwe wekka tekikola kuggwe wekka nze njagala ompeera akatambi kamu golooza simanyi wenkomolooza lwaki siddamu Kyagulanyi era mbeera mbino bino kwevumavuma ne baawuma Lukiseka awo wenkoma kubanga nze mmanyi nti oyo waakabi tumanyi okuzannya tumanyi we tukoma tumanyi we tutayita naye gwe oyita we wandikomye oli mu katiba ka kitaawo tekagenda kukolera kitaawo yafa akatiba yagenda nako nkugambye abantu abali mu state house baana bato bamala kutunuulira neeyisa abaana abali mu UPDF nze akubuulira banzijanjabira bombo wali hospital mu UPDF hospital bombo abaana abaliyo balokole abamu balokole nga bajja ekiro ne bansabira lunna bujja kusuuka kikyoyogerako naye nagende wa genosali musale ggwe nga tugenze kusimba Luseke abasirikale b'oku ghetto Rwanda ne bagamba simanyi nze nakali kanna aka boys don't trap ako katutama okolera wamwe mu nnyumba stop faking life omanyi mu faking nnyo obulamu nze njogerera mu kisenge kyange ku buliri bwange njagala nkolerayo life wemu tulina nowosobola kutegeka bantu ne batuula buli lwe twakoleranga pate nga tulina kupangisa nnyumba ekyanja satawuti bulina okoli wakabi shalomu munjulire buli lwe twakoleranga akavubuka ku pate nga tekalina newe katutuuza nga tukatwaleyo kyanja ne tusasula apartment twasasulanga wali ekyanja waliwo awo ka petrol station yawo kukyambuka awo wetukolera interview wetwakutegekera akabaka twafuna sente nga tukubuuza tukutegekerewo akabaga wetuba tutuula akokuserebuleti nga bagobye mu kika twasasula apartment zino babiyita batya bino ab'ebulaaya munyambeko ng'omuntu ovudde bulaaya tonafuna wosula okuzimba nange ndi mu kuzimba ffenna tetugenda balaga bye tuzimba nani of our people's business sikyakabi totukuba ebyo bya kisiru byo genda obikuba abo abasirusiru abo bemulimbalimba taata wuti yali wakabi taata we yafa musinga obwakabi naawe nkusinga obwakabi ne famire yo ngisinga obwakabi erinnya liri pazo mu famire ye wammwe tolinawo olinza kuliyimiriza ku minzaani y'emu ne byenkana ekyo n'abali ku tiktok nga si kwewaana munjulire erinnya liri pazo baliyimirize wali n'erya kitaawo naye baliteekeko n'erya famire yo bibalansinga atudde mu reality bibalansinga erinnya liri pazo denemu toddanga mukwereega liri pazo yo esobola okumujolonga nga bweyagala kuba byokwejerega webyo simanyi biki naye mukwano gwange lunnabe kiralamu press out erinnya liri pazo lirabe
ebirabwako omuntu alina omulimo omuntu ali useful to society takola byakola golooza entebe ku airport abaana tebakolera mu shifuti abaana tebakolera mu shifuti tebalina budde bwa tiktok olaba bameka olimbalimba abantu ng'okola you are unemployed youth okola saawa mmeka nobeere wa sayimo nobeere wa kasuku nogenda ku live eri okola saawa mmeka okola saawa mmeka woofiisi za gavumenti zigulawo saawa mmeka komye kungulu kyemmanyi ogenda kuzza omuliro naye we don't expect too much from you tusuubira nnyo byamaanyi gyolinga omuliro ogenda ebyo woogenda okukoma we don't expect too much ate nakulinda dda mbadde nga nkubira kasuku nga mugawayo ekyakanoonya njagala kajje kasembere kajje nga akanoonya kasuku nga mukubira tekannaba kunoga bulungi njagala kajje kakati nkutandiseeko leero tubadde mu episode esooka nzija wali ku bbina tugenda kulitaanya tugenda kulyogerako otubuulire ebbina eryo litambula litya olitunnyonnyole otya ebbina olitulambikire bulungi ensonga kyezo ez'ebbina tuzittaanye kubanga ku tiktok oba ntwagala okumalawo buli kimu otubuulire ebbina lino litambula litya ebbina lino tugenda kuliyingirira ddala tusobole okumanyira ddala ebbina olitambuza otya oyimiridde otya otuuseewa ku nsonga z'ebbina kuba bulijjo abazoogerako baziyita kungulu kakati abantu finally bafunye justice am here to confess tebampaabira don't expect teri agenda kuyamba nze suna beni bamuweereza intention to show ne muganda etere ekipapula ekyo nkyesanguze era nakyesanguza nali ngenda ku show ya striker ebukwiri voice of kyankwanzi nengenda wali enamayingo nengenda mu nsiko ekyo ekibaluwa kye basindikira suna beni intention to show nenkyesanguza omanya abayimbi bwe tuba tuva ku show tukyama mu nsiko yes intention to show nekyesanguza tebatuwaabira togezangako yadde ojja kufuna ebizibu fe batusindikira intention to show ojja kundaba kimafiya so leero nkuyise kungulu tetugenze nnyo mu diipu mabina tulina episode yaffe endala awulidde ategeeza omulala kwolwo lwe tuli awulidde ategeeza omulala call a friend to tell a friend indeed a friend call a friend to tell a friend to tell a friend there is another episode of Lily Puzzle when you're talking about a bina. We are coming back next time. Tusigaze dakika mukaaga tuve wano tunyuke sawa nya tugenda kwebaka tumuleko in a special way njagala okwebaza mwe naba baddeko siri mukambwe leero nkuyise kungulu